Kalumba Farouk, Hakimu Nsera, Netamale Musa, olumu wayita Moses, Alain. Abasiraamu, Kalumba, Hakimu, Tamale, mwena bwe amuvunaanibwa emisango ena. Omusango ogusooka gwa kukima mu bantu muliro. Kigambibwa nti Nokenyi Abasiraamu nga 26 omwezi ogwokutaano omwaka guno Masaka Masaka City amwakuma omuliro mu bantu okugoba omuntu ayitibwa Haji Kakoma yasiimibwa waliwo omuzikiti ekyalisobola okuvaako okumuleetera obuzibu okumutuusaako ebisago. Kituufu oba si kituufu? Si kituufu. We would like to invite this court to consider the fact that they produced so many documents, both in original and duplicate forms. Others are in Uganda. A case in point, the letter from Taban's LC1, Worship. It's written in vernacular. And as such, we intend to verify these documents with NIRA. And maybe for court to note also, Worship, the surety for F4, that is Chamuzi Haruna, informed court that he's the LC1 of Senyange. So we don't know whether he's the very author of his own document. So all those need to be verified. When listening to the submissions of the state, I have remembered all the accused persons till 25th August 2021 at 9 a.m. to allow the prosecution time. Oyo tugenda wansi mutaka bannange munsonyiwe kabunyine emmotoka kabantwale gwe musirikale babiri bajje tugende lokambiro ya Abasiraamu olinya wana mzee genderao imamu oyanidawo imamu msabatu leko wali Halo. Afande bam. Bam. Ange. Genda tulawe sabale. Yonna babiresi. Ajan. Halo simu. Bam bwana. Imam. Eriyo n'abasindikiriza gye yava ne baasibye ne batemudde balooza tetulina
Tewali kiwandiiko kikyamu ebintu byonna byazze bitegeke tewali kiwandiiko kikyamu eno nguzi ebaddewo mama nguzi kikyamu enguzi efubutuse wano kuba byonna twabyetegereza ebiwandiiko byonna tewali abadde na kiwandiiko kikyamu naye mmwe mufumiitirize nga muli bamawulire muli baana abatali wabula abantu ab'obuvunaanyizibwa bazze ebbeeyiya tewaliwo kiwandiiko na kimu nti kikyamu omuntu n'agobwa ekyazanga n'agobwawa n'alumiriza abantu mu kkooti nti bano be batta mwani ab'e Kampala nti baseeka kamuga nti abalumiriza nti be batta Mahaji Manyani kakati najja na wano buli muntu agenda amusibako obuyeekera abasajja baabo be tulina baabanga mutuukako mwogereko abasajja abasiba emyaka ebiri baaba abekyazanga awuba bawube n'asiba nnakawere ow'ennaku ebbiri chairman w'ekyalo ekyo naye secretary yagiwandiise era yemuwagizi waki ow'ekyalo naye bagamba nti ate tamanyi oba nze nakiweza nga ate tikuli linnya lyange nti nze nabawandiise tuliwo nga ffe abasiraamu tulina eddembe lyaffe erikulembera okusalawo omuntu gwe tukola ki gwe twagala otukulembera tebajja kutusibako omuntu gwe tutayagala tukola ki tukulembera ekyazanga gye yava ayinayo emisango emutukula gye yava kakomo ayinayo emisango naffe Masaka baseeka baffe abatadde mu buki gavumenti etuyambe tutunuuliremu ngaffe abantu abakulemberwa nti tulina eddembe lyaffe okukola ki okukulembera olw'okuba nti bo baliwo olw'okuba nti bakolerera ensi okwagala okwekkusa bokka nga babba ebintu byaffe eby'obusiraamu naffe ng'abasiraamu abakulemberwa tulina eddembe lyaffe okulwanirira ebintu byaffe ebikola ki byetukulemberwa naye oli mukulembeze n'obukulembeze yabusomerera Imam Abbas Nseera obukulembeze yabusomerera ate ffenna tumwagala tusaba nga gavumenti etunule mu nsonga zaffe emanye nti ffe abasiraamu tulina omuntu gwe twagala obusiraamu tebuyingirira gavumenti wabula tuliwo okubeera nga ffe tulina abantu abatutwala kugambye ensonga ezo baleeta ebiwandiiko bennyini abamusibi abo Haji Kakomo ne banne group ng'ababuuza accountability watabadde nga tanajja Masaka ne bamugamba tojja kukola kyonolaba era tukyejjusa bennyini bamuwoninga yali badde abakwata akalebule essaawa eno ate bamusibye tekisoboka tekisoboka wallahi nkula ala sisa ina kyamanyi ku bapambe aveye ku nsonga eno bagende badona omuntu ono mu prison please bakozewo ki gwe badde bawa security mukuume ate olwali bamutadde munda no sijja kukkiriza I'm telling you siza nekijja kusoboka wallahi nkulayira billahi taala shawakalla nkulayira tetuyiza kuddira muntu ali mukunyigirizibwa kyebakoze bajja kisasulira tekisoboka wallahi kyebakoze bajja kisasulira ate wala sisi vayo nsonga omuli abawanika n'abalala nebimukwasa olwaleero nze ekyange sina mutawaana fetwayagadde amateeka gakole kiki eddembe lyange mpewe eddembe lyange okunkunganiza abayaayi bajje bankube batukube noono munnange batukubira ki fosooka batusangawo tuluddewawo ebbanga kiraba fenaffe tugamba tugende mu mateeka ekisooga ebintu bibiri ensi etegeere nti ekituufu kyekiriwa era nkyalinayo omusango omulala ogwa sivo nabawabira okunyononera erinnya lyange nti ndi mubbi kyekikola nze olaba ekigambo ekyo n'olwekyo nze ndi mumativu n'omulamuzi kyakoze era mwebazizza nnyo ku kino effujjo lyoyo omusajja Nseera lyajja e Kampala